Yaman gravity omutujja omukujja mbeera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribe ku YouTube channel yo olabe ebyakabi byonna kyekiri. Webale kubanga otugoberera yonna gy'oli muganda wange abali Dubai, South Africa, abali UAE, abali Oman, Qatar nawalala yonna gy'oli muganda wange tukwagala nnyo okubanga otugoberera naye nga subscribinga atanaba ku subscribinga konako o subscribinga kona ne ku kadde akali awo akadde ako tokeerabira akali awo ku mabbali kakoneko oberenga ofuna updates ne ku channel yaffe nalaitibwa Upon TV naye nga omukulu ono bigayi emabega ojjukira nti bamukuba nakugambye mu article evuddeko nti bigayi ono bamuyira obucupa tebamukuba bucupa wabula bamuyira obucupa musajja watu n'ava ku stage nga akaba amaziga n'atuuka n'okuzirika ne bamutwala mu ddwaliro. Imagine obucupa naye nga bigayi ono avuddeyo n'atunyonyola ku nsonga ze naye nga mukyo kye tusinza okufunamu oba ekyamaanyi ennyo nti bigayi ono yandibanga agenda kuva ku stage yandibanga agenda kuwumuza ebyokuyimba ebyokudda ku stage agenda biwumuzaamu go naye nga bigayi yagamba nti management ye yatudde nemuwa amagezi nemugamba nti tusooke tuwumulemuko ebyokugenda ku stage ndowooza tusooke oba ndowooza akalulu kasooke kamala okuggwa after akalulu kulonda eyo mu maaso eyo anadda ku stage neyeesootinga naye omusajja ono atunyonyodde ensonga zino njagala mukuwe bigayi ng'atunyonyola. Manyi ndi entertainer abantu bakimanyi ekyo tekiriko question mark tekiriko ki okitegedde ebbanga lyonna ndi one of the best entertainers in Uganda bwe manze ku stage kiwulira so kati nze nange nkyewuunya kyogamba nti this time kyandeeseemu n'embeera okiwulira nti nafunye pressure okusege paka ku kitanda kuba kyafuuse too much mu mutima gwange nga ndaba nti waliwo abantu bange ate be bafiiriza okunnyumirwa okiwulira mwene nkasukira obucupa kya embarasinze nnyo nze nsobola okumalako omwaka nenkwata omulala nga sigenzeko ku kitanda okiwulira ne situation eno nakyewuunyiza nnyo okunterawo embeera okitegedde nafuuse unconscious mpaka ku kitanda so kyankubiwala nnyo weewaawo ntusinza kuggwamu maanyi ng'omuntu twalabyeko nti ekiwandiiko ng'ogamba togenda kuddamu kuyimba so how are you going to survive? Kino management yange atudde okusinziira ku mbeera gyeraba nensalawo nti nsooke nve ku stage nga beetegereza embeera oba embeera nga weetereera because bw'otunula ng'ennaku z'omwezi lumu January bankuba obucupa ku stage gye nali kyazzeemu ng'ennaku z'omwezi 17 era January so batudde nga management ne basalawo nti nsooke nve ku stage for now because nabo beeraliikirivu nga bo okitegedde nti this time kiyinza okuba nti bucupa ate enkya ne kibeera ekintu ekirala okiwulira so ne basalawo nsooke nve ku stage nsigale nga nnyimba ku ezo events ezitegekeddwa NRM okiwulira for now nga beetegereza embeera so wekyakuyita ogenda beera nti ebyo Katonda y'amanyi weewaawo nti obulamu businga buli kimu kiwulira yes nkimanyi nti embeera yo ng'omuntu egenda kunyigirizaamu kuba guli gwe mulimu gwange wenzijja ekyokulya. Mulidde bigayi bwatyo basazeewo kati mwe abawagizi be abadde bamu ensungu okumulaba ku stage ez'enjawulo ye bwatyo bwasazeewo wamu ne management ye nti kasooka awumulemuko ebyokugenda ku stage maybe ng'akalulu kawedde tomanya anadda ku stage naye nga subscribing atanaba ku subscribing kona ne ku kadde akakadde akali ku mabbali kakoneko oberenga ofuna updates naye nga ne channel yaffe endalaitibwa Upon TV gyeri subscribing nesigala ng'otekumirako wano waffe Uganda sigadde 0 ni peace wano ewaffe Uganda webale nnyo tojjanga okwo.